Abakola omulimu ku yintaneti ogw'okwogerera ekibiina ki National Unity Platform basambira waggulu. Bagamba nti omulimu gwe bakola baagutandika nga gwa bwannakyewa. Teri muntu n'omu abasasula ku ekyo kye bakola. Abasinga obungi balaba nga kye bakola tekiriiyo era ne babanyooma ne bababuuza nti kati mmwe bye mukola mukolera ani? Naye bo bagamba we basimbye tebasobola kuseetula kigere. Data bamwegulira naye ng'omulimu gwe bakola ekibaguza data oyo kununula nsi yaabwe Uganda. Abaali balowooza nti abantu bano banyoomebwa bye bakola tebiriiyo. Omulimu gwe bakola ne gavumenti kati eguwulira kubanga batuuse okulaba nti essaawa zino gavumenti bannayuganda bagisaba lipooti ku bannayuganda abaabuzibwawo n'etuuka okubeera nti eremu okuwa lipooti ennambulukufu wabula ensonga n'ezoolekeza ate abamu ku boogerera NUP ku mikutu emigattabantu. Kitegeeza nti bwe wali onyooma ng'olowooza nti kye bakola tekiriiyo ate gavumenti beesinga okutya kubanga ebavunnamira emanyi nti ekintu kye bakola kya ttendo nnyo era kya nkizo nnyo okukyusa eggwanga Uganda. Kyova olaba nti omwami ono avuddeyo n'asiima Gen. Yeekolera Itongwa olw'omulimu omulungi gwakola ku yintaneeti era n'asaba nti nammwe abali eyabakyenyooma temwenyooma mwongeremu amaanyi. Oyinza okweraba ng'anyoomebwa naye nkyogenda kubeera ensonga gavumenti yesobola okudisikasingako gwe omuntu ssekinnoomu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuza n'abadamu mwenna mbalamusizzaako nnyo. Nze nno vidiyo yange eya leero nze kwebaza muganda wange Gen. Itongwa Yeekolera music analyst. Ssebo omukulu oyo yeekolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'amulicogonizinga. Bamala omulicogonizinga omusajja n'agenda mu maaso ng'akola emirimu gye mpaka jjo ly'abalamu Jowa Minisita Mulamba avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga paalamenti etudde emulindiridde ajja agisomera ekiwandiiko ekirindiddwa mu paalamenti okumala omwezi mulamba nga lisiti y'ebigenda okwogerwako ku lunaku olwo nga n'erinnya lya Yeekoleramu eriri. Muganda wange ekyo si kitono kinene ddala. Kyova olaba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti buli muntu ky'asobola okukola kyonna nga kitegeeza kununula nsi nga tekimenya mateeka kikole. Bw'oba muyimbi ng'osobola kuyimba nga mu kuyimba mujja okuyisa mu meseji yo eyo etegeeza okununula Uganda, etegeeza okuzza emirembe mu Uganda, etegeeza okugatta Abannayuganda okukolaganira awamu mu kulaakulanya ensi Uganda, kola ekyo. Bw'oba ng'osobola kukola charity nga gwe bw'onoogenda n'ogaba ebintu ebyotuto bigaba nga wojja okuyisizawo meseji yo onnyonnyole bw'ogenza okugabira obuyambi ti bannange eno embeera gye mulimu mugirimu lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti. Katonda tabatondangako kubeera mu mbeera eno mbi gye mulimu wabula eno embeera mugirimu lwa nsonga bweti ne bweti. Era bwe twegattira wamu ne tukolamu iffe nammwe tusobola okukyusa embeera eno gye mulimu olwaleero nammwe ne mubeerako mu mbeera endala ey'abo be mwegomba kubanga nabo bantu bazaalibwa nga mwakola ki be mwazaalibwa. Eyo nawe bwanga bw'osobola okuyisa meseji yo ogituusa ku bantu gibakole ki gibatuuseeko. Bw'oba osobola kukwata bukwasi ssimu n'ogyetunuzaamu nga Yeekolera nga Bawumalu Kiseka nga ba Uptop Boss nga Basaalake nga gwe nawe osobola okuyisa meseji yo egatta eggwanga eyamba eggwanga ekulaakulanya eggwanga nawe kola ogwo. Oba kitegeera ensinza ne neebuuza abayimbi b'e Uganda basinziira ku kyokwetwala nti baakabi era banjawulo okusinga Abannayuganda abalala. Oba kitegeera ng'ajja kujja ayimba akayimba ka ddakiika 2 n'ekitundu ayimbye oluyimba oluwanvu ayimba lwa ddakiika 3 nga Yeekolera agenda kukola vidiyo emu nga ya ddakiika 30 naye nga yonna ebigambo ebijjuddemu byonna bikwata kukyusa ggwanga, kulaakulanya ggwanga, kukulaakulanya abantu, kugatta abantu bakolere wamu, Bannayuganda kukwatagana bakolere wamu okukyusa ensi yaabwe nga okumanya ddakiika 30. Ye n'ateetwala nti wa kitalo nnyo era n'abantu batamutendereza nti w'amaanyi nnyo waakabi. Oli najja n'ayimba akayimba ka ddakiika 2 n'ekitundu nga mu ddakiika 2 n'ekitundu asirise namwe ddakiika namba nga ya bidongo bye bivuga kakolasi n'akaddinga n'emirundi ng'etaano ddakiika 2 n'ekitundu eziggwako n'akateekayo ensi n'eyaayana nti oyo waakabi. Mulaba nti Bannayuganda nti entegera yaffe eba ekyuseemu nga tukyategeera bulungi. Nga bw'onoonya message eri mu luyimba lwayimbye oluyayanya abantu nti lwakabi nga teriimu ekigambo kimu akiddamu emirundi nga 10.
Nengo nagere kigambo kimu nga takiddamu kumalira kika 30 nga bokwata video y'omu kwaba abavubuka zebakola no jikuisamu ennyimba z'Abannayuganda muvamu ennyimba 10 ez'eddakiika 3 omukitegeera n'atakoma kwekyo n'abeera nga video agikola olwaleero agikole enkya agikole mu wiiki emu akole video 10 mpayo omuyimbi omu mu Uganda asobola okuyimba ennyimba 10 buli wiiki oyo taliyo video emu gyakola erimu ennyimba z'Abannayuganda 10 Omunayuganda omu kisobola omutwala emyaka 3 okuyimba ennyimba 10 ate ennyimba 10 zayimbye n'osanga ng'abantu zibawulirizaako zibategedde nga ziriko 2 omunana nga 80% mu Bannayuganda nga tebazitegedde nazitegeera naye onaakola vidiyo eyo neerawa abantu emitwalo 10 nga bonna bagirabye ne bagimalako era abasinga obungi ne bagitegeera ani abasinga ku abo abantu mwabayita abayimbi nti abayimbi abayita abaakabi njagala mumpeyo omuyimbi ogwo asobola okuyimba ennyimba 10 mu wiiki naye ng'ate ono bano abavubuka asobola okukola vidiyo 10 mu wiiki nga buli vidiyo ya dakiika 30 naye jjukira nti buli vidiyo emu erimu ennyimba 10 kati bw'obala 10 emirundi 7 ezo ennyimba kumpi nga 10 z'abaakoze mu wiiki emu yokka muyimbi kyasobola okukikola ekyo kale tubale luyimba nti buli vidiyo yeekolera tugibale nti luyimba lwa muntu ani asobola tukunganye video za yekolera zakoze omwaka mulamba tubale ziri mmeka waveyo omuyimbi omu amwesimbamu naye abale omuwendo gw'ennyimba ze omwaka mulamba nga zenkana video yekolera zakoze obungi taliyo kati tuve ku bantu ngaabo tutandika okulaba mmwe ng'ab'enjawulo ng'abaakabi munange nyina eddembe okusinkana pulezidenti nenjogera naye ku nsonga tukolere wamu mu kulaakulanya eggwanga igwe biki byogenda okwogera ne mwami Museveni mu kulaakulanya eggwanga ddala ki tubula amazima wamusanze wamugambyeko ku kyenguudo okuba nti mbi bwamusanze wamugambyeko ku kyokuba nti mu malwaliro teriddagala ng'oyogera amazima ng'otya Allah bwamusinkanye wamugambyeko ku kyeddembe ly'omuntu okuba nti litooba mu Uganda lw'oluyimba lwayimba olwabiwoobe wamunyonyodde nti abantu bali mu biwoobe ekasokoso kati matongo abantu abadde bonna tetumanyi gye baalaze babasenze babajjewo wabimugambyeko ebyo yo sisimu volongoto gye wamugambyeko nti ekyali volongoto oba oyagala tugamba nti ebiwoobe byavaawo mu Uganda temukyalimu babiwoobe bakaaba oba oyagala tugamba nti sisimu yateera tekyali volongoto nga we wagiyimbirako ebyo bye wali oyimba byebyali bisobola okukulaakulanya eggwanga n'oddikyusa oba kitegeera bw'okuva lwabivaako n'odda mu kunoonya ensimbi ebyokulaakulanya eggwanga biveeko tokyabisobola wabita eggwanga walireka liboneebone eggwanga walireka life kasita ofuna akawogo naye bw'ovayo twimba munange nyina okusinkana omukulembeze tukwatire wamu mu kulaakulanya eggwanga ebiwoobe byavaawo tewakyaliwo ba biwoobe bewayimbako byaggwawo mu Uganda oba kitegeera so bakulu temuli bakitalo nga we mulowooza no abantu Bannayuganda we bali abakola mu bye mutasobola kukola ate nga nabo boogera boogezi nga mwe mwogera singa video za yekolero zitiikamu endongo ezo ziba nnyimba mmeka z'abakoze omwaka kiza nti ennyimba video za yekolero zakoze omwaka bw'ozikwata n'ozikutulamu eddakiika 3 ng'ozikolamu nnyimba ayinza okuba nga mu mwaka gumu asobola okukola ennyimba 10,500 n'abeera nga yamenya erikodi nti teriyo mu nsi muyimbi omu yali ayimba ennyimba 15 mu mwaka oba kitegeera ganda wange abaana abakwata abali ku social media aboogera ku nsonga eziruma eggwanga aboogera ku nsonga ez'okukyusa eggwanga n'okutereeza eggwanga omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo temuddamu kukiza bayimbi kubamanyira nabbayisaamu maaso Bannayuganda tuzuuke buzuuki tutegeere baani abagasa eggwanga ku bayimbi ne bana abaana ba social media baani abagasa eggwanga baani abalina kyebongera ku ggwanga baani abakyusa eggwanga social media yakwata omuliro wano parliament n'etuula naye omuyimbi ogenda kuyimba luyimba ky'oyinza okutuuza parliament abayimbi bayimbye gundi yayimbye oluyimba n'aba opposition badduka mu parliament ne bagizira ku lw'oluyimba naye olwa media abaana pressure gye baateekawo aba opposition bava mu parliament ne bagizira olwa pressure y'abaana gye baateekawo ku media abo bayeekolera kyaleetedde ne gavumenti okukola report ey'obulimba opposition MPs badde mu parliament era abaana ne baddayo ne bakoma ne bagamba nakyo kifu eyo si kye twagala abantu baffe abaabula
n'olwekyo abayimbi mulekerawo okutwefulyako abakabi temuli basalo nga bwe mulowooza